Jokuta kisaicho gwe. Nani jokuta. Wale wakasajja ka police nga kali kaina akatweka kalinga olukosa. Take that man mbubantu alimu. Namuka you idiot. Do you search me? Na ina pistol. Ndana grenade. Na imbata. Nani nkata n'olukosi lwako. Bafuluma ku police Masaka nga badduka. Nga njijeyo njiwuba. Mazaire ndako. Ala disiwe Masaka. Yaga arrest that man mubakwate. Kati aka police kayalagira nako kali kazeka kwa. Kali ngolugosi. Noje mondo yo. Ba. Nabaduse misinde ku police ya Masaka. Nejije uluneti. Nejuba. Nimuga you were stupid. Have you searched me? Mbo pwate emo aini police. Baduke Masaka bachimanyi. Chena kwele Masaka ku police. Ngajina. Nina guluneti njuba. Alika kutegedde. Yali amanjito chomele yatime. Nego mala yase tumutado nalinchita. Ate ila chijja kufa chirika sese. Etakanja ditwala. Echo kisajja. Nze bonnemesa mu bintu byensi. Tosobola kunnemesa mu ddogo. Kyali kigambe sebo bali bankwatidde Masaka. How to military police people? Mwala dese. Wajane military police kuma. Ngati chimanyi nti olina basirikale ebweru. Nicho wagamba bankwati kibye etakali yange kirika sese. Kisajja kuli fabubi. Etakali yange. Ngachikozewo company ya Masaka. Eba abantu mutaka. Munyendo. Takali yange liri munyendo. Ngende wa koko. Nakajayo odusuro konko lekalinga olugosi. Take that man to prison. So yo, ninjije ba. Kaduka emishindi n'entwe yako. Nalimbatire Masaka. Namuboza, have you searched me? I'm protected by 2 military policemen. Do you know how armed I am? You are stupid. Nejijeyo. Ba. Kuchisenge. Kati kaduka n'olutwe lwako police ya Masaka yonna negisa. Kati abasirikale abakuma ba military yali tabalabye. Naluza nti wazze. I humble myself. Ekyo kiri kasese ekibbi. Ekyabbe takali yange. Nga kirina company Masaka. Kana kalinga olugosi. Kyangamba genda bakuyambe ku police. Kozi kibalagedde mbu bankwate. Aresira nejijoyo. Tebamanyi kwaza. Ba ku kisenge. Nogenda kalama n'olugosi lwako lukalinga olugosi. Police yonna Masaka nagisanyalaza. Yonna nagisanyalaza. Gulu neti. Njukube police njimalewo. Bali bampita wakuzai. You joke with me. Kakati mzenga tuje. Noli maze police ya Masaka era bandaba. Bachi mayinti ya Masaka nalingi mazeo. Police ya Masaka nalingi mazeo. Nalingi kaino rufebe kati bakajja nayo. Bakalita kireka. Arrested. Nakabuze you man. Have you searched me? Alaka alita kutu. Nejijayo ba kuchisenge. Waje pistol. Nebatema. Nibali okabaduka abo n'abasibe baddu. Nejiye guruneti nejuba malewo. Ndisoyo namusanze kasese. Ali kasese. Namusanze kasese. Yes, he knows me. Therefore I made in Masaka police station. Nejije guruneti nejuba mukasiba mukona. Gendo sibenyoko kumambuzi. I'm guarded. Why am I guarded? Kali kasiru. Alaika military police yajira ba ndekikwe. Ngate yebuza lwaki bankuma. Nga njitadde mu guluneti. Na ina guluneti. Nalinjoka ntulike. N'ekyo kisajja nanya. N'ekyo kyali kigezi. Nagenda mu office yake nzingamba lizimikole help you. Genda wali bakuwa abasirikale. Nakali ekyo wako kali kasajja nga kayino lukalinga olugosi. Bakatwala kireka nakajjayo nekagamba bamwa transfer you take that man nikubama sasa abiri ku kisenge nenjije guluneti nejuba mbatemba mwalimu n'omuganda omusiru omuganda yabukira mu dirisa you humiliate me. Who are you? Mzee today ku Amabati kakano guy vice president mama Kadaga bonna bagenda kwatibwa Kadaga ne speaker speaker ya speaker yaja genda lwampa genda ku Lwokutaano speaker ku Lwokutaano eba mutwala agenda speaker bamukwata Lwokutaano the prime minister
ne vice president. Ne vice president. Balina okubagaininga. Bagenda kubagendinga ne police. Bo resigning. Vice president ne prime minister balina okuli. Balina okulisigninga. Kye kibayamba kyokka. Ne ye speaker. Ayina okukwatibwa. Yes. Ku Lwokutaano. Muze information atoba nayo. Miso. Say information oba nayo. Museveni yabagamba Dakagero n'abagamba vice president n'abagamba nti Abaganda bayizi nnyo tie ne waliwo omuganda omuyizi yagenda n'akakwata enjovu ku mutego tie bw'atu kozi nkalabye akamyu kekwese yalaba akamyu ako kekwese mu nseko bw'amala okugenda ne banne ne batemaatema najja akamyu engo n'emukwagula baha president yabagambye yabageredde akagero k'Abaganda yagente engo yamukwagula we pa ngatamatidde eki yamatira njovu bano baba wedde speaker vice president prime minister and let me tell you bawedde speaker bamukwata nadda I know how you impeach a speaker but this is not how these people the framers of the constitution did not understand did not envisage a situation of this type. Tujja kuona speaker Baminisita. Ne muzeeyi speaker mu mateeka akwatibwa. Ekitegeeza ku Lwokutaano. Tujja kulaba speaker mu kooti. Ku Lwokutaano speaker bamutwala. Muzeeyi information ng'otuwadde y'amaanyi. The prime minister, the vice president, and Nakadama and Gundi. Mama Kadaga. Those ones are going to batter with the police. But resigning bagende. Ne muzeeyi ekintu kino nga kyakajja wabalabula n'obagamba nti bannange mukole obufaliso obutono mwemanyiza okulya akawunga balowooza ndi musiru miso kumbe gwali wategedde yali nategedde dda nti kino kiti oba Amabaati kaali katego ani waliwo omusajja oba Amabaati kaali katego oba tekaali katego waliwo omusajja enkoko ye enkoko yabikanga amagi n'agateeka mu kifo kimu omusota nga gujja ne kugamira kuba gali soft kati omusota gye gwakolanga ng'omusota bwe gumala okumira eggi guyingira mu kituli ne gwegira bweguti eggi ne likolaki ne libetende omusajja n'aleeta amagi amafumbe Museveni yaleeta amagi amafumbe ekyokubiri teri muntu munene akubwa kinene tekiriyo ekisuula omuntu omunene Abaganda bakugamba kaba katono Abaganda bakugamba nti ekiwomula omukumi w'awaka mawulu kati lugoloobi Sale yamugamba wa Mirundi 10 billion bwe yava ewa Sale yasibira buziga nga mulaba nange ngenda mu byewaffe ne bamube lugoloobi omumanyi Minister of Finance lugoloobi yali chief accountant Mushero is a very rich man. Lugoloobi yes musajja mugagga nnyo naye ekisuula omukumi w'awaka mawulu chief accountant Mushero mugagga muzibu nalaba abazze omweyimirira nga bonna b'amaanyi yes ekisuula omukumi w'awaka mawulu. Let me give you examples why ekisuula akaana k'ewaka akakozi fe Abaganda batugaana okwerebereka kakozi akakozi kagenda ne kabawulira ekiro gwagano bwe bugeera ku makya kakulamusa kafugamidde nga tekali mu ntika amazzi gakakuleetera gookya olumala okweteeka mugumu kakati Muganda man must guard against amawulu ekisuula Abaganda bakugamba akasuula enjovu kaba katono akaziki kate omuzira afiira watono netukugamba nti empande emu yeyiwe ekisero as you pick one empande eringa binyebo once it drops leave it kakati bana abasajja babbye sente z'eggaali babba sente 95 billion ebya radio ne TV Museveni bamutwala Amabati gekaba ate Amabati gekakwata ensenene wamma radio ne TV ze bali balina okugaba mu COVID bazibba nazo why is it kana
akalangira ndiwadde nze taliyo nakubaleka kwata no ekiri muhere nono yenyini ono kinyamutwe naye bagenda mukwata ne mulamu kakati nkubulya ne gamba kama wange nabako what is there what is the change is tukubulya ntukugamba mu politics there comes a time when a person must surrender his friends sachi bagamba luli President Museveni Baminisita abawaddeyo. Yes, why? Museveni to survive must surrender these ministers. And the president has been said, the stupid minister people, a smiling minister in dog is either stupid or is an idiot. Nando tuyagenda aseka. And is it obaya lyagenda aseka? Tojukira omulenzi oli abatta omusajja omukyoli abaaseka kanyamunyu naye yagenda aseka byamaliriza akaaba. New Vision reporters nga kakyaliyo abasibiti bakwata tumukunde mini security operatives. So you know these people they are paid for. Bagenza kati minister Nando tuyagenda aseka naye ajja kaaba ne baleta kino kyegundi waliwo kino kivubuka ekiraba kyetaano kyagambye Kalamajongo needed iron sheets needed bore holes than iron sheets. Ayo Kalamajongo why didn't they reject the iron sheets? Tibali bagala bore holes Amabaati nibo kituntu obanye waliwo naka ninze ntuni obuzaavu waliwo ekisajja ky'obuzaavu kyo nibo kitunula bwekiti bambi kega stories ziri mawulire tezirina makulu no obuzaavu is it what more waliwo kalina akatuli waliwo kalina akakalinga kalina mbo justifying tinerwabo kalina okuyimirirawo abobuzaavu ebakubye. Let me tell you abakyala babiri nabalabye ku byuma byange bagenze wa Muganda ngerwaboko ne bamugamba nti muzeeyi atugambye abamugoberera bamugoberere abatamugoberera tebamugoberera yagenze ku muhoozi ne bamugamba ffe tugenze n'agamba omwami omuntu omu gye baage kisobola kuwagira muhoozi okujjako ndimuwagira mu kisanja kye ekyokubiri naye wano simukkiriza nti asobola okufuga eggwanga n'abagamba mugende mugambe Museveni ne muhoozi Mirundi akome okunvuma ne bamugamba entalo ze ne Mirundi zamu era waliwo n'omwami omulala gwennamula ebyuma mbiyina. Abakyala babiri bagenze wamami lwabogo ne bamugamba nti president agambye abamugoberera fedda tuli ku muhoozi bamugoberere naye yagenze wa muhoozi ye n'abagamba nti nedda president ali wajje n'omuhoozi oba mumugoberera oba temugoberera yagambye nedda lwabogo ye yagaita ajja muwagera nti ndimuwagera mu kisanja ekiddako mu second term naye mugambe Museveni ne muhoozi baŋŋambire akomye anjagala ssente zange olutalo lwange era bamugambye olutalo lwo ne Mirundi mulina oba muwakayina mukazi yatwala ssente zange humiliated me from State House ate natwala ne ssente mwami lwabogo yabadde agamba nti bagambe president agambeko olekerawo omuvuma era yagambye nayogerako ne maama nayogera ne president n'abagamba I don't talk to Mirundi president ayogera naawe ebyuma mbiyina mbakwata bwe nabagamba nti baali bakoze banna Kenya bemuhoozi to praise him ebyuma byonna waliwo kana akayina omutwe akatundanga abaana ebweru ako tujja kuba obutambi ekawalagi bwe bali bakakasa mutwe woteri balizoki baba anti baali bakoze olugezigezi dangling 2 billion to me but he must come sign a document and surrender Kalugire nali mutta era Kalugire yagambye munne Mirundi is a lose canon. Why don't you forget about Mirundi is omusobola Kalugire nene mulabine munne ngayogera ne munne namuga nti Mirundi omusajja asinga okumpakira ye kamuntu abagamba kamuntu yakwagala kamuntu abagamba bannange bajja kututwala emisinde ngoyo omusajja bwayogera kamuntu agenda kudduka
kamutabirimu naye ono alina ekiwono kono oyo alina ekiwono kabajja mu baba mwasize wano omutwe yatawanya abalamuzi twavuddewa kakati tubadde tugamba nti ku kyamabaati otugambye vice president Mama Kadaga naye tugaye speaker ye wagenda mu kooti ku Lwokutaano agenda mu kooti so tunaba tulinze president speaker wa parliament tumulabeko mu kooti family yaffe temumanyi ti speaker ali family member speaker aliko mukwano gwaffe yaliko mukwano gwaffe naye nnyo speaker nno yali mukwano gwo my brother nga speaker njagala nnyo speaker ensobi gye yakola nagende nimwakyawaganira ne speaker nagende nagamba sijja kusula bukomero bajja kunteekako ebintu wagende wa prime minister Nabbanja namukolera akalulu nga nkoma buli lunaku era mama Nabbanja yakiŋŋamba nti olunaku lwe wagendayo abantu omuntu omu yafa abantu beerinnya bakulabe yes naga nti gwe wamukolera akalulu naye manyi babawamba nanyini nsi okubeera omuko obulamu bwe bwonna ayina sente Nabbanja ensobi yasooka okukola oyo anyeenya omutwe kinyeenya omutwe yamukwata ne bakazimba n'abakwata n'abawaaki Nabbanja owulira bwe yayogera wa president this is a very important nze netumwebala neta Nabbanja kasi natekolagana ne kinyeenya omutwe oyo kinyeenya mutwe yasudde Nabbanja kinyeenya mutwe nze namuta Nabbanja namuta no speaker namuta why ambabulize the paranoids control power paranoids bebani abatiitizi bafuga obuyinza Museveni Kadaga had all the chances of becoming a speaker but Kadaga told the president if sake has not endorsed me allow me to start as independent nayenga kana kafupi kano kasajja kabayenda baba katti akali mweduke akali mu sports Ogwanga minister Ogwanga wa sports ani agenda mukuba Ogwanga nankabiro naye nankabiro nalinyoka ebusoga embizi esobola okulinya amazibiti naye nankabiro bamuwa 5 nankabiro tasobola kulinya busoga embizi egenda muzikiti naye nankabiro tasobola Kiwanda Franka tumwebaza basula ntebe omusajja n'abatuuza emunyonyo I have both video and audio n'abagamba buli muntu amakadaga akalulu abase milioni 10 ekitegezo tolukuba mama Kadaga lwali musajja nyingi nankabiro was given 5 billion to I have all the videos okuba mama Kadaga alinyeko nankabiro ne bamuleeta alinyeko ebusoga ekyakuba nankabiro okimanyi ayina wolokoso bwe yayogera ekyokuba nankabiro nagenda omusawo omuganda ng'alina gwagenda okuloga ate gwe yali agenda okuloga ate n'aleeta nazza balance ekifaananyi yagenda nakyo mama nankabiro ebyamuku byakalulu honorable nankabirwa naye muzeeyo ebintu bino byoyogera obinako yali agenze musaba okuloga natwala ekifaananyi ky'omuntu gwagenze oli bwe yali agenda okuloga n'akuba essimu nonkabira nga olina ogwayagala okuloga ekyokubiri wolokoso wolokoso naye n'ensundo wali wagimanyi baleeta nankabirwa emisinde ensundo nagirabirawa yali alina gwawayiriza nti ensundo yagimanyi akanga badde kabangali olaba yaddamu byogera ebyensundo teyaddamu byogera tewali wagimanyi wali wamanya ensundo ye emuli ku kisambi bamuleeta oluleeta nankabirwa bamuleeta nze recording zonna nzina I have all the recordings naye omusawo omuganda I have all the recordings bwe yali agenza okuloga ate yakuba essimu ate naga wali wazza okuloga wano naye nga gwaloga w'amaanyi munene
amaze okwogera ebyensundo ate agenda okuloga omuntu ola mukama politics wa Uganda nze mumanyi kubanga buli muntu yenaleta nankabirwa emisi nze nkubuulidde eno gundi yange 2 million anti abantu 2 million mbayina ku mazabode yange tewali muntu ayogera kintu nekituulira ebyoma byo biyina byebikesi kati intelligence tekyabyagala si ye mwayi yali ebyagala tebabiina baali babyagala tebabisobola nakamu kubanga bo data babba mu 7 ebyuma byange nze mbaketta buli wamu wonna we bali mbategeera era biba bituufu nkugambye ti abakyala babiri bagenze walwabogo ne bamugamba fe tukutadde president agenda wagira General Muhoozi president atugambye nti abangoberera mu ngoberere mwenda yabagamba unless we get light which is lighting enough to light every corner of government we are falling chobola Museveni yakwata abali benguzi andu mwenda we yabaga unless we get light the national coffers are empty which can light every corner of government mubadde mubalulie gali nazigula okimanyi nti omuntu yenna omusajja ewaka kasayavuwala abuuza sabuni mumulya mutya omugagga tabuuza sabuni gyalaze ngende mugundi international media Museveni nakomawo olwaleero afuna 90% akutte ku babbi akutte ku njoka ezannamimwa badde zibba waliwo subterfuge omuntu yali azimbye bonna babakubye ye yagambye nabadde mulaba ku byuma byange n'agamba nti nze nja kuweerera Muhoozi mu second term but Muhoozi ye yakimaze Muhoozi yakikubye General Muhoozi yakimaze wali muntu yenna asobola kuva mu family ya Museveni amwesimbako amaze okulaga oyo Museveni musajja mugezi nnyo Museveni takulaga ntagenda yaleeta abazzukulu nabo n'abalemezaawo Muhoozi ekitegeza mu first family tewali kati asobola kwesimba General Muhoozi taliyo buba bujozi bamukuba n'adduka ye yawedde and Lwabogo has no option. Why? Lwabogo obujozi bwe bwayina even if he uses his massive wealth ubugagga bwayina a fallback position omuntu yenna gw'otadde mu center akwefuukira era ajja kusiba Lwabogo mwami Lwabogo ne bwakozesa obugagga obw'amaanyi bwayina okuleeta omuntu era tekisoboka the only thing Lwabogo can do is to go to Muhoozi as a family member ne bali consiring ngenga ije bali members of the first family ne batula ne bateesa ne bali consiring there is that possibility of Lwabogo and General Muhoozi tuli consiring kati gochina bakikuleseewo Abaganda bagamba dyebita byekona tibyatika and Museveni is still important and Muhoozi has proved that Lwabogo can use his head. What Lwabogo needs to do has two alternatives. One, protect his wealth. Well, how does he protect his wealth? To reconcile with Muhoozi or to get a proxy. A proxy person. Number take a cent of Gagabwe to protect his but wealth. President 7 times a battle Zabawumbi. Lwabogo believes in Muhoozi, the image he has on Muhoozi. Mugundi in 1980, twalina omusajja yona Kanyomozi. Bwe bamubuulira nti Museveni agenda okubeera chairman wa UPM mugende mubuuze ebidandisa people who left nange nina abalowooza nti musiru naawe olina abakuyita omusiru nga balaba tulina bwongo mukiteeka mu mirundi kifa nze nkita naawe olinaye abagaa nti kasitojja nga bagenda ate nga basinza amagezi kuba Muhoozi yabakubye abamazeewo Muhoozi kati okwepankira ku Muhoozi with that magnitude, with that power, kati asigaza akapapula kamu akamonitor kino ekisajja kya monitor kikatunisa eyo diiru gye baali bakoze Muhoozi bamukube Kenya ngenda kabakubira naye gwe saagala okakube
ngenda ko akatambiza otambi bossa agasebo kuba muzei ekyokubiri omanyi nti ebifaananyi bya Genomozi for the first time byabadde mu mawulire gonna okujjako monitor yes New Vision yabikubye Bukedde yabikubye you cannot fight you cannot quarrel with the monitor yokka oba monitor nyivu kubanga mwakagisa obukadde bisatu nedda monitor ni azisasula monitor yo yagwawo agakandi yagiddukamu agakandi takyagiri tajina titunda nono kyobomulaba omulaba naye agenda wano yo New Vision kato niwe nswera amazi oyo mulezi yanchoka nnyo me to tell me to go to New Vision swear to go to New Vision me suppose a former nswera amazi era roza munange ningoyo bayo agalo gendo okugenda anti yamujjayo bwe yangoba nanyininsi okubeera omukobola mbwe bonna bwamala okungoba 5 billion ne bazitwala n'aleeta dona n'amuteekamu ne bateekamu senteza mbuze ngende kubanda nswera amazzi nagana ogendayo emyaka 10 n'amugjawo I hear this man is fighting because of his job ne bateekamu Nabusai is Nabusai my wife how would I profit when Nabusai wava mu state house ngagai Nabusani yabakusikira Museveni yashimbu ne baleeta mama Nabusani era nosigala ngero kyabavuma namujja I can go to yeah how can this man from Muzana defeat him brain now we are get money in London where were you sleeping nayo mulito ya tujoze natuniyo kuna tunyala era yagambye namulabye mu meeting nagamba Mirundi hates me we hate each other but me I don't advance namukwate ebyuma buli kyayogera kyonna nkiyina naye nabukyawo mzee tumalirize Ebyamabati tubimaze ogambye speaker vice president speaker is going to court speaker agenda mu court ku Lwokutaano ku Friday mama Amongi is going to court no gamba mama Kadaga ne vice president bagenda kubagaininga ne police balizayininga speaker na Kadama ne Kadaga they are going to bargain with the police to resign if you don't resign we take you to court anagano ku resign nga jagenda mu court kakati mzee tumalize kati ne Sudan Sudan yeganya okuterera Sudan tenza kuterera naye bivuddeyo biraga nti ebitonotono byendisakizeko Egypt eganye government eno okuvaako ate ne United Arab Emirates inayo ebirombe bya zabu bingi so kati okubagano bagamba we are going to go into the same situation why tibobatunulira bano we are going to be a state of Kenya go akatambi kano njagala nkawe kanka kakakube akakamala Nyamusa namula baba wa sente bagenda bakobe mukozi don't attack the Ugandan government don't attack Museveni hit this man below the belt nakamuwadde mukozi wakawadde dajeno mukozi nakamuwadde kubanga zibima byange bibakette bakwata abavuka ne babajje Kenya imagine ne baba air tickets ne bajje Kenya and come back here and see through monitor ne babaleta ne babagamba ndugu baba Ruto bagamba ndi muhoza wagira kibashi uhuru but baba Raila Odinga ne bakugamba nti Ruto has invested heavily here in Uganda bagamba this man is saying he can deploy troops in Moscow but much of the money that the UPDF uses comes to the European Union abalasa sibe batuwadde nnyo abalasa batuwadde helicopter zenalabye president alaunchinga yes zikuba analysis ate bambi gundi mukimanyi omusajja yaleeta abalasa mu Uganda yali kye yasoma ne brevet yali vice president wago Russia identified Uganda is the Central Africa the Israelis constructed Nakasongola abayizraeli bazimba Nakasongola Uganda is the Central Africa yes it's in the Central Africa nyonyi zonna from when you board a plane from here Entebbe International Airport to Tripoli
5 hours to Johannesburg 5 hours.